olunaku lwaleero tugenda kuba nga tujjanjaba obusundo. Gwe wenna alina obusundo obwo obutono obwa black nga bukumazeeko emirembe, vidiyo eno yiyo. Osobola okunnyamba n'ogisheyaringirako ne mukwano gwo gw'omanyi nti alina obusundo ate tube nga ffenna tuyambibwa lumu. Tugenda kuba nga tutandika okutabula ingredients zaffe. Guno munnyo, ogenda kunfunira omunnyo oguteeke mu kabbawero ko konna k'ogenda okuba nti okoleramu ebintu bino. Omunnyo gwonna oba omunnyo ogw'ekika kyonna gukola kasita gubeera nga munnyo tekiyina buzibu. Kaakati bw'omala okufuna omunnyo gwo guno ogenda kunfunira enniimu yo. Enniimu eno ekola ebintu bingi era ojja kulaba nga mu ingredients ezisinga ze tutabula enniimu eno tetera kubulamu. Kati bw'omala okufuna enniimu yo bw'eti tugenda kugikamulamu ssupu, nga ssupu ono tumukamulira mu munnyo gwaffe guno. So enniimu y'eno ogikamuliramu bulungi nnyo. Twetaagamu ssupu. Bw'ofuna enniimu ng'ebadde ekaluba osobola osooka n'ogikoonakoona n'esobola okuvaamu ssupu awera. Kati nze ntaddemu ono kubanga ngenda kutabulawo ebintu bitono kubalaga butya bwe tugenda okuba nti tuwonya ensundo zaffe. Ebintu bino ogenda kubikozesa buli lunaku mpaka lw'onaalaba nga obusundo obwo bugenze. Bikozese buli lunaku, osobola obbikozesa ku makya n'akawungeezi, ku makya n'akawungeezi mpaka bw'onaalaba nti obusundo buvuddewo. Bitabule otwale obudde bwo. Nga bwe tugambye nti topapa kuba twetaaga okukola ekintu kyaffe kiveeyo bulungi kubanga tulina ate ingredient endala gye tugenda okugattamu before nga tetunnaba kumaliriza. Nsaba obeereko ku vidiyo eno tovaako. Nkusaba ate gwe wenna vidiyo eno osobola oginnyamba kubanga tulina ate ingredient endala gye tugenda okugattamu before nga tetunnaba kumaliriza. Nsaba obeereko ku vidiyo eno tovaako. Nkusaba ate gwe wenna vidiyo eno osobola oginnyamba n'ogimpeerako ka like oba oliawo n'okomentinga ko n'okusheyaringirako omuntu omulala. Wensabira naawe atwegasseeko olunaku olwaleero ate osobola otuyamba n'otukonerako awo ku kagambo subscribe n'oba ng'otwegasseeko tube nga tutambulira wamu. Bw'omala okoona akagambo subscribe waliwo akantu akajjawo akalinga akade, nako osobola okukakoonako nti kakuyambako buli vidiyo gye nnaabanga ntaddeyo eba ekutuukako mu budde. YouTube eba ekusindikira ka notification. So omunnyo gwaffe ndowooza ogulaba. Kati bw'omala okutabula omunnyo gwo bwe gutyo ogenda kunfunira apple cider vinegar. Ndowooza ekigambo kiraba, apple cider vinegar. Bw'omala okumunfunira bw'oti mukwano ogenda kunteekeramuko ejiiko 2, biyiseekaawo. Ogenda kunteekeramuko ejiiko 2 bw'oba olina obujiiko obutono. Kati nze nina ejiiko nnene ngenda kuteekamu ejiiko emu eya apple cider vinegar. Kaakati era oddemu obitabule bulungi. Ogenda kuddamu obeere nga obitabula bulungi nnyo byemikisinge. Ogenda kunfunira kapamba oba akantu konna ak'oluwewere. Akantu konna ak'oluwewere k'ogenda okufuna. Bw'omaliriza ogenda kutandika okuyisa ewali obusundo. Kati nze mpisa wano lwa nsonga siyina busundo ku mubiri gwange.
kati gojja kuyisa mu kifo kyo awali obusundo yisaawo bulungi beera ng'oyisaawo ng'okuuta oba buli mu nkwawa oba mu kifuba oba buli mu bulago oba mu feesi yisaamu okumala eddakiika 2-3. Kati bw'omaliriza akyalibadde kirungi nnyo n'obikola ekiro ng'ogenda okwebaka nti bw'omaliriza okukuuta ezo eddakiika 2-3 n'obirekako n'ogenda ne weebaka n'obinaabako ku makya ng'osisimuse. Naye bw'oba ng'obikoze ku makya oba misana ng'ate omaliriza olina gy'ogenda ezo eddakiika zo bw'ozimaliriza 2-3 ate naabako obe nga munnange otambula ogende mu mirimu gyo gy'ogenda okukola. Ndowooza kyekyo bamikwano, waliwo omukyala eyabadde akabira mu comment section ng'agamba bannange ennyamba nfa obusundo bunzita konze kankole vidiyo eno ey'obusundo. Ndowooza naawe abadde abulina oba omanyi munno nga abulina musharingire ka vidiyo kano kabere ng'ate kamutuukako. Mubadde balabi balungi, Mukama abankuumire nnyo, tusinkane ate mu vidiyo eziddako. Mubeere bulungi, musule bulungi, mweraba.